Coming up. So kati bagenda batuwaawo bagabagaba obukuki Uganda wange cookies leno eri cookie yali modified nange sagitegeera ate gali ngaze mpomera obuwomezi natuuka ne katandika ovaako kokka kalaba mukama waakaali mu sheet so nentandika walya cookie kyenkana ki salya nanene nnyo kyeka nayanga kwota banasooka ne bampako 2 piece nyamwana ne bampako obukunkumuka nenge eri hard akati nze nempula engage na stera because omutwe ne guzitowa nembagamba aboyinze kankole kikange ngano yo mwala sicha muliko na kirabike oyogedde ku cookies ezo ku trips ezo wezityo abana batera okukozesa ebintu nto abana bakozesa ebintu bingi nnyo. Have you seen experiences ezimu oba people nga kozesa ekintu nakola ekintu ekiri out of the ordinary? Kati nkujira kankusooke nkuwe story yange ku cookie eyo so wemala okozesa cookie tugenda tuli banfunirawo kazugu bangamba ojjukirawo wetwawetedde koziye naye nga wali ojjukirawo ngaze mpulira muti of course nkwaniriza nnyo omulabi waffe atulaba. This is story time ku Branskin Events nga nze the one and only Congolese gem Sasha nga ndi ne munnange omubwati juzi mu kibale y'ejjinja gye nasanze gaalo omusoga ng'ayogera oluzungu n'olusoga shiwa hoti nga talina mbaliga omwana oli nga yakola emabega nankaabya bbenga ekiriga kunze kino kigenda kunzita bwentyo n'ensikayo ogwa musaayo. What's up everybody, this is MC16 yo and of course keep it locked. Branskin Events muka freestyle aho kokubye mpulidde omwana nakabya bbe ng'ekiriga okabotya bbe ng'ekiriga mwana twaleyo jinja inasanga gaalo ogambye wa mabina biki yali anzise. She was very hot. How hot? I can't even tell because actually should I take you through the time we went there? So you go to Jinja, were you like on a trip or? So wali ku trip? Twali ka trip kalinga ka camp, so we went that side. When we went that side, actually it was my first time to MC. Wetwagende Jinja, etugenda mu bibala bye Jinja. But service bali bakutaddeko nga service provider or MC ng'omukolo. MC and DJ because I can even DJ. So twalina ebyuma byaffe, so we went. Netusooka ne tubeera ku camp fire playing some games up to when they said we have to go find some vibes etwolekera obutegera tugenda Jinja town. Actually mu Jinja town twatambula mabala nga they were like 5 awo nga twogera ku ssaawa mmeka? Sawa zalinga 6-7 awo late night because bino byeno byali biwedde etwolekera twagende yejjinja ayo mu katawuni awo. It's when I met my friend because I used at school in my form 6 I used to MC, I used to DJ at school. So that means chavadda danyo I knew I'll be so etwolekera nasanga tano wange because by then yali mu form 6 nze awo kyali kusomero nga ndi mu form 4 nga fa bategeka fe bakaguje besomero okutegeka kola twali balala mu kocho obomanya. So when namusanga he was a DJ at the same time the MC, so yanekanga nnyo nemo kunekanga awo yali MC nga laba wagamba kyaliwo yali awo manager biki nampamu mic ate nze ndi muntu wa vibe ndabirawo nkulaba ntandika okukasuka mpola naye muganda wange nga bizibu oba nga byangu? ali byangu nnyo naye biwala anti manyi obeera weetegera omwo anti abawala bazira kulaba ba MC ba DJ buvimbi anytime yogera ku muzindalo nga nawe okiraba ya kati oli ku muzindalo bobbebi bukwetega oba nawe wabeetegerange kyekiri kye nagambe mu freestyle eyo nti gye nasanga gaalo omusoga nga yogera oluzungu n'olusoga
shiwa hoti nga talina mbaliga. Yaliweeyo. Yaliwo ejjinja mwana we idinda. Bagamba abaana b'eyidinda eyo babeera balungi. Nkujjira. We mulaba so namulaba we bati. Vibe nezibeera waggulu nnyo ate kubanga mu bonna nze ndaba yali so fine nga ate omuvubuka omuto w'obitegeera. It was my first time even to MC nebba. Njogera I was nervous okusooka naye bwamulaba bwe nalaba kale nga waliwo atanyumira omanyi obeera emisinga wali eri obeera nga kati obatunulamu ng'olaba waliwo vibe ezikutte ddala aleka ali akubiddwamu bushoti obwali awo so kati waliwo wootuukidde n'ogamba nti oyo muwala ayogera olusoga biki n'oluzungu n'akwogeza bbe ng'ekiriga bbe ogenda wajogerera ku wali nga already oli MC nga oba na so tuvaawo tuba tugenda nali sitera kukubwamu naye nga omanye ebintu bya group tuli bangi ate buli omu alina afunyeyo ka delivery ke so kati bagenda batuwaawo bagabagabawo bukuki uganda wange cookies leno eri cookie yali modified nange sagitegeera ate kali nga ze mpomerwa buwomezi ngamba give me more kati nga vibes ziri waggulu ate zatuuka nga teziri waggulu awula nga ziri wala kodda ne ku waggulu wanyo kubanga we nabukuba nembukuba natuuka nga sikyabitegeerawo nga tuddayo eri ku kampu kati bano bonna ne basooka ne mwenna mwakubwa mwalya cookies ezo n'oyo omuwala oyo yakwogeza bbe ye teyabiriimu ebyaffe ffe twakubwamu awo ne tukubwamu bano bo ne bagenda amabaala amalala kati nze nempula engeri gye nayisitera because omutwe ne guzitowa ne mbagamba aboyinze kankola ekikangeni nga n'oyo omuwala sikyamuliko kale nga mpulira sikyabitegeera butegeeza so nensalawo ne ngamba why kangende ewakanze so ne banfatira awo wa boda actually bro wange nali naye yeyafata ate oyo omuwala kati ekitegeeza oyo omwana ayogeza bro wobbe yayogeza nze bbe kubanga bwe twabiri eriyo nayo nanze nali nagizeegize omanyi bwegamno yakogeza bbe ng'ekiriga ebiriga bitera obeera ebisiru kati wafuukira ekiriga bro ye n'akwatamu awo oyogedde ku cookies ezo ku trips ezo bwezityo abaana batera okukozesa ebintu nto abaana bakozesa ebintu bingi nnyo have you seen experiences ezimu oba people nga kozesa ekintu nakola ekintu ekiri out of the ordinary kati nkujjira kankusooke nkuwa story yange ku cookie eyo so wemala okozesa cookie tugenda banfunirawo kazugu bangamba ojjukirawo wetwawetedde koziye naye nga wali ojjukirawo nga nze mpulira mutwe nzijjukirawo naye obuzibu ate obwaliwo obulala nga waliwo wempulira nga njogera nnyo nga 16 oyogera nnyo kendi naye nga kireka munnomo nali njogera mpola naye nga nvaako wenzirako sikyabitegererako ddala so nze ne banfatira owa boda tugende oboda ne tugenda nga neetegereza nnyo ndabe we twavudde nga sijjukirawo nantwala nali obulaba gyanvuze nga wala nnyo alijjukira jinja kyangu kyakubula nnyo kati ye nga alinda kimu mugambe weewo naye nga naye bamubuuza omanyiwo ku kifo wekitnagamba ya netugenda twagenda otuuka eyo munda eyo nga kati maaso nengerawo akazikiza nalaba asirowi nga ayagala siiba negibuukako nemugaa gwe kiki oyagala kunzita oyagala nga ndi eno alinga wali nga oyagala kunzita n'aseka nangamba gwe tomanyi gy'olaga mbadde manyi ng'ekifo kiri ewa bagita Bujagali eringa ku Bujagali Falls kumpi ku geeti yeeyo Uganda wange okimanyi eyo wantu wali very dangerous. That was the time I knew that I'm fucked up. Kati wabuka ku boda yakuleka awo oba teyandeka yangamba tojjukirawo wavudde koze sijjukirawo ekituufu naye tuddeyo ndabi kuba kakireeka awo kaali katandisa okumanyi kirabika ebizibu tebimanyi ennyumba mbi kyega natuuka ne katandika ovaako kokka nga kalaba mukama waako ali mu shiiti so nentandika
walya kuki kyenkana ki? Saalya na nnene nnyo kyeka nayanga kwota banasooka ne bampako tupiisi yamala ne bampako obukunkumuka nenge eri haadi so ne tuddayo eno ku kampu nendabawo kale nanzikiriza ne tugenda Jinja wati weyantwala first trip kati MC bali banno baleseeyo mu bbaala. It's your first time okwemusinga mu bbaala. Olabye omuwala gw'oyagala ng'owulira nga kyekyo bro ategudde ozzeeyo kati owumuddemu omuwala waddamu n'omulaba enkeera kati bro kyemmanyi ekituufu ye yampa kiboozi leka naawe tinagukoze eki bro yali akitegedde nti nno omwana omufunyemu ekibeera tekyali kibi byomu kibalo bimanyi tekiba kibeera gumala bumazi nga ye woyogera ku mabaala banene abavubuka bakatandika okulaba amabaala lwa excitement ng'ebeera nnyingi kiki kati for that let me take you through my first time okuyingiramu okulinnya ekigere kyange mu bbaala so I remember I was in form 6 nga ndi mu third term by the way ne kati naina oyo bro wange era yo yategula by the way nyini kuba ye muvudde wala tuba tuti nga tuli waka naye nga nze nzukeyo mu 11 kusoma ku kitabo kwejjukanya soma ku kitabo kati nga naye ze saawa waleetera obuntu bwe waka bukakibwe ng'atemesa era tugiyita na kingdom ekibeera lubiri abatwa kutemesa wano nawali mutema kati awo ng'aleeta obuguni naye kati wali mudde nali mudde kati alina bwe yatandika oleeta awo naye nga bukola nnyo waba eri ng'asakata asabula bukola noise mungi nawe n'okyamuka kati nga zembeera eno mu ddiiro nga bunzijako nnyo nga mbeera nsoma naye nga ntudde mu kitabo weeri toyinza soma ng'eri owulira soundtegeera nga muliro kyawo nenfunamu kale ekibeera leŋŋamba mwana ale nga tusobola kugamba nti no oleete buntu bwa ku ssomero kale nali siri nnyo mwezo sinaaga nga MC birthday kibi nene ebisookebwako ebyo ekitegeeza ne wali ku ssomero ng'abantu oluusi bakuyita ku birthdays oyo oh that's nice nga bampitira ddala birthday ez'okusomero nga waliwo bugigi buki bonnabonna obudanke obwo webutyo nategekangayo ne butrip kati nga ssomero lyaffe tugendako nze mbondinga ne bali ab'essomero eddala netegekayo ka get together party so we get together to know each other ng'okikuba bwe batyo kati waliwo wakawo ka birthday yali ya mukulu waffe tatera beerawo naye twagikolezawo waka twaliwo bangi pate nenji MC nga bulungi nenkola ki naye nga nina kyensuubwa kanye bagamba after party bagenda mu bbaala clubbing awo n'owulira nga kyobadde osubwa kati owulira kisembedde omanyi kino kye bagamba nti kyewayagaliza embazi kibuyaga asudde kibuyaga koolo yasuula neŋŋamba leero boyiwe ne babuuza abaliwo oli nti wenda ate gasobola mubamu n'ekijoga kyammwe muyinza okugatambula gonna ne mugamalayo so ekijoga ne kisoma etutuula kibaala ne first time yange teyali nyangu muganda wange tebaba bouncinga awo wendaga wenyini ntuuka bano bayingira banninda ekibawunsi owa kyammanyira nabumanyi kinkwata wano nga tekuli kakeera kale wogamba nti no kale simanyi nabumanyi tekuli bukambula kalevu ab'omulembe buba busunulira engeri gye mbwagalamu bagamba we mbusunaasunawo eti bujja bakulimba tebujja kujja bakuzzaamu maanyi nenze ekikugambye ebaleko ngamba amazima kati otuuka ku mulyango ankwatako wano nga talina kyawulirawo naye nga nali mumpimuko kirabika nanziza wali ebbali bano ne bayingira ne bamugamba ate oyo tuzze naye tuli naye n'abagamba alina emyaka emeka afaanana ng'omwana omuto alina emyaka 18 ng'alinga omwana omuto
ebbala ali strict mulimu agatali strict nga ajja kujja muyingire kasita gwogula bye baagala biki naye oba ali strict nnyo nanze ebbali kati ono omuganda naye n'amuzza ebbali naye kanaamunyigayo kamunyizeyo naŋŋamba yingira n'olaba ebyana allahumma salli kakati nze kyenali nfa kulinnya kigere kyange muli gwe omulundi gwe gusookera ddala naye ninayo yuneebu kika nali mu third term mwali mu third term olina yuneebu oli mu bbaala yali yakatandikaawo nga sifaayo kuba nze nali muntu wa vibe on vibe tuyingira ndaba asooka akubye kano abaana bambala obuntu brown eye kiriya walla no copycat konze ekiki lala naayitawo oh my god lala naayitawo ekisambi kiriwo eki ng'anyirira yeesize ka oyiro atukula omanyi ono gwe bagamba nti talina we yakyama ng'olaba mata omulabako nakogeza obwama neŋŋamba aya maama katugende tudingira tutambula tuwalingamu first time touring kati gwe mubbaala ng'olaba bipya byonna bipya oba nali nyingidde ensi endala gye siyingi teeka nali nyingidde Las Vegas si ndala nnyo ensi gye situukanga namu naye like nsi yakwesiima kubanga omubisi n'amata ebiba wali mwana gwe nga mbeera omwo sibitegeera ngulawo karoko boom sinywa mwenge kombereraako bali bo babimanyira kayinza olowooza ekyantwalayo nga mmanyi byangu byebyoku ssomero omwana ogenda musanga muzinemu mugambe yoyoyo nga tomanyi nti mubaala abaana beeraga simanyi nti beeraga simanyi nti waliyo gula omwenge simanyi nti waliyo ebintu bingi nnyo simanyi nti bo tebakwanibwa nti otandike munange nnono ate wa yani nagwe nagwamu awo yasooka nalinamu ekyebiri kyange nga mulaba nkubye bambi naŋŋamba olina ngulire omwenge gula ecupa twogere sukani ŋŋamba ecupa ngule yaki ngweddala bakuyise nengenda ku musajja wange naŋŋamba ssebo waneeno okubaako kyoyogera mugulire ecupa mwogere oba omusingi nengenda wali nenjigula nenjirita nenjimwa sinadeka olwagula cupa ki kubanga oba walinamu ekyebiri nalinamu ekyebiri nagula tasikalayiti banali sigutegeera bulungi n'akakuba n'atambula n'agenda ngaze mulinzi amale manyi byakumaliriza yakakubanga gosirisa omulinzi amaliriza ngolowooza mugenda kutuula nga manyi tugenda tuula twogere nozina tuzine kasitangulo I have bribed you kiwedde manye ebyange nsasudde omuteeko bribingira kacupa kamu ate sinali anti nga tobimanyi sibimanyi nabira ddala ayogera nno nga oli awo ayogera nno ndi nti ng'oli shy babro tebakuyitiramu nti nga nze mpulira ntunudde awantu awo bisambi musajja mwagala ebisambi tomanyi kibeera awo osobola okukitega obutezi oti mu bbaala omuwala asobola okitega obutezi oti omusajja n'asiruwala n'akugamba paayo 10 n'olimuwa n'ozibaala bulungi nnyo n'omuteeka ku kisambi n'okikwatako era kikumalamu nnyo naddala ng'asizze ku ka oyiro kinyirira ate kati nze nasukka nga kirina engeri gye kisikamu motivation yange ekitegeeza watandikira eyo okwagala ebisambi seeyo naye nga kale kuba kati omuwala avudde wagenze naye nga gwe buli kyayogera tokiwulira toli ku bisambi yali awo ng'ali kunywa bunyi kati waliwo obuneeno bu first timer bo kati naye we nabeerayo fuwe nagula nnyo omwenge nga sina kyenfunamu sitwala waka sikola ki naye nga ngugula sina kyenfunamu yadde n'ekyo neŋŋamba ngenda kukola ntya bansomeramu bangamba mubamu first time kasita guulaba anywa kooko
golaba anywa Smirnoff anywa smabiki wesiriki tandika nange okuinvestigate nga kasita nkusanga ng'oli kakooko nga nange ntuula tebaleko nnyabo kati ng'ogenda nnyo mu mabaala oba tuli ku lunaku lwerumu kati awo natuuka nga gikimanyidde nga buli Friday Saturday Sunday nga sigenda nga nina okukeera ku ssomero bazi ennaku zo nazikansulinga nga Friday kiro Saturday kiro aye ze zisinga ero nnyuma ezisinga obbaamu abantu ezisinga obbaamu ezisinga obbaamu kale byonna n'ebyenjagala ennyo ebisambi bisinga kubayo zonna bwekityo awo natan it was my first time naye nga sinywa bayira yenze naye sinywa naye about first time kati gwe first time yo actually wagulayo katasikalayiti wakiri kenamugulira saagula kamu nno kuba gyonna ebiri wagigula mutasikalaiti taano zaaliwa kakaaga nagula ecupa nagulira abawala babiri ne bonna nga bambula wagenda ne weewolako ku mikwano gyo seewola yadde 100 naye natuuka ku extent eyo naye neegumya ne ŋŋamba owaayi teweemalaamu brokodi esigalewo wagula omwenge naye kati ennaku zino abavubuka basinga bagenda mu bbaala naddala ngaabo it's their first time mu mabaala bafuuka ekintu ekirala kiki ekiriwo eyo first time impression etya bw'atuuka mu bbaala ye aba alaba obulamu bw'abeera eno obulamu bwabulaba waati bwangu nnyo mulimu abo ababeera omwo nga balina bubeezi bufujjo kale waliwo balinga effujjo likubeeramu bubeezi muli munda ng'ogenda tuuka mu bbaala okozesa ebyotakozesangako osegera kati waliwo ne baneno ababeera ennyo ewaka kati ate nabo babeeramu bangi nga ye wewaka homi kati wafunamu chance n'agenda ayagala agezese buli kimu kyatakozesangako era nabo babeeramu kimuleetera okufiiringa nti nali cool oba kimuleetera okufiiringa nti ali in place kubanga environment emufe afitirize mu environment eyo jamu kali waliwo abajjamu ye ngaze just kutuulamu kunywamu kamu bubiri busatu kudda waka mulimu abajjamu kati kankubuulire ffe ewaka awo twalina ajati yali neighbor waffe ng'alina muwala we ali kaamu nga mulungi anti munaye bagamba buhajati bubeera bulungi mashallah kali kati kali wasali nnyo kali wakawuki nnyo kaliwe kati kati tuli mu kibaala nga tukamanyi tuli mu kibaala tutuwalinga etumugwako ng'ayambadde atya ewaka kale ayambala atya neeno ng'ayambadde atya alina akasawo ke kati kirabika ebirala byali muli naye yali akubye akasikati muganda wange akamalayo katimba sina kasikaati naye akubye akatimba nga wallahi corporate rigi mundo wekkaanya bulungi n'ogamba ya mwana yakula katonda yamuwa so kati abo nabo bembadde nkujjira nti nabo babaayo we batyo nti ewaka bamufuga nnyo so wagenda wali ayagala akola ebintu biki bingi nnyo anti abaala balina eddembe yewa freedom yenga ye so kati ate tufuluma weeru ffe essaawa zaffe 11 ofuluma bbaala saawa 11 obudde bwandaba wabulaba abamu baba bagenda na ku mirimu obudde bwiba bukyali saawa 11 awo no tuyinza oba nga tutambudde ebbaala nga 3 mu kiro kimu 3 na ntono sometimes otambula nnya kubanga ekijoga kibaawo kitegeeza yemukuba eno ndala nga ebowamuko nga mulumba endala nga mukubamuko nga mulumba endala nga mukubamuko kati oyo ajati nkujjira ajati oyo olutuuka okufuluma ebweru tumusanga wabweru awo ng'ali kuzaako shaliyaye wabweru w'ebbaala bulungi nnyo wabweru kale si nti mu mulyango gw'ebbaala anti kale ng'afulumye ng'ali kujamba alina okudda ewaka bamulabire mu kifaananyi ky'obwa hajati bwe obanga abalimba abaddewa
naye ngaddayo ali bulungi nnyo nga wabadde omwana wa Hajati wamutegulako saasobola omukisa saagufuna wali ogwetaaga oba olinera bro yamutegula nali ngwetaaga naye kasita nalabanga eddiini ewaabwe nnyingi nnyo 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 nendaba nga tetugatta bayinza okunsomya egundi bayinza okunkutubbya walioberanga eddiini bingi nnyo nnyo naye omwana ye nga ye nemusanga eri mukaffe n'omusanga eyo mu kibaala interest teyaliiwo nnyo kubanga newe namulaba eri eno omutima gwali gwafa dda yali mulungi kati mulanga mugandawo nga tetumusobola kyekyo ng'olaba w'amaanyi ogula tasikalaiti omwana yayagala giri egimalayo seeka ayinza okukutemera ku mwana we okubuulira ebigambo bino bagita kutubba bayinza okusomya akalaadi kuba alifu paka kuwesembayo naye nga kyobomanya mu bbalamiza eki gy'olabyemu kubanga okuva mu form 6 yo watandikira ogenda mbala that first time biki byolabyemu ebikwewuunyisa naguno gwaka ekintu kyenjusinga okwewuunya ennyo mu bbala kyenasooka okulabayo ekyammalako pulaani. It was my first time to see somebody blowjobbing in public. In a bar? In a club? Bali batudde mu kitebe we bati naye omukazi sebo ali busy amataala naye gali amataate galeke gali amataate gayinza n'okukwanisa misi babiri wa Uganda nakibotte nga golowooza olina malayika gomanyi otutte kiriya kaati naye naki ebintu babikola mu bbaalamu badde manyi abantu abamu babikola ebyo bibanene abajjawo okuba ne bagendako mu binaabiro nga bwe walaba bunampeera biki kati obuzibu waliwo ebintu bino byanjawulo waliwo ebba ne club kati mu club omwo mulimu strip club mulimu kano temuwulira wali ogenzeko ne mu strip club exploring Uganda strip club abana nga nabeera ku pole nakyekola waliwo ebbala lyempulira eyo manyi oba liri oba sayidi za nateeto oba wa lyeryo ate lino lyali sayidi zeeyo bayirabe baliggala nga tususse ffe abaana okugendayo nga tulyetanidde nnyo sikwonooneka naye twali tulyetanidde nnyo ffe abaana anti muba mugyetanidde nnyo muba mulabye mutalina kulaba kuyiga ojjo kyogamba muno kugende mu strip club wagenda ne babro actually awo nali ntandise okwefaako ngamba kati sikyawe kuba nali ntandise okukola emusaawo nga nfunye emikwano emirala emipya kati nga bakuyita ku gigs zino eneneneneko obubaala obwo kati kubanga engeri gye nali mutototo nga si kuba nti oli main MC oli ki abula nga oyo MC agenda kubanze neesiba ku bantu abantu bombe esibako lwaki weesiba ku bantu bannange si kirungi kwesiba ku bantu connection so abantu mbeesibirako ddala kati era we natandika obeesibako awo mwe watandikira okola ki ate kasita waliwo kyalo oyo yantwala mu strip club kasita kizuula nti nina national id naga ate waliwo national id n'abamuto oli musajja mukulu national id weeri kati strip club tulimu jange olabeko eno bituufu abaana mu strip club ebyo ebintu bituufu so it's where I saw it biri byo byali nno kubanga kati nga gwe kyaku affectinga kiki omubiri gwe wali mu strip club the things were disgusting kubanga saategeera nti it's where we're going disgusting naye noonyumirwa definitely woba gwe simanyi if something is disgusting yeah disgusting naye I enjoy it. How did it affect you gwe nga omuntu omubiri gwoye bwobwongo bwo era olina okugukola era nagukola omuggo gwa mbusa nembeerawo nentuulawo enti nenyiga n'oguma nenguma neŋŋamba guma nensalako bulungi nnyo
enkalaba nembulaba nekyuka eno nemulaba nekyuka eno nembalaba. Mukwano gwo ye nga yabimanyiira? Oli yali MC already wali eri. Oh, yalinga MC nga mu club. Yeah. Nenga naye alinga wakubiri. But I didn't get the chance to MC there. It's unfortunate. Era kyamalamu nnyo amaanyi kuba nalinza ntegesa ebigambo byange ebingi ennyo. Anti kati oyinza okugenda ate kati nga jjukira yo literally a junior MC. Oyinza okugenda nti n'ogamba baana mmwe kati mukolewe muti. Oba MC mwogera. Okuyiga nze kati it takes me just a little while to grasp something. So kyantwalira kaseera katono nnyo nga ntegeera kyerina okugenda kye sirina kwogera. Because newe nabeeranga nga I'm MCing mu baala, newe nabeeranga nga MCing mu baana kids we waliwo awo Kanyanya awo side waliwo kids park nga I go there I MC nga manya ekifo kyendimu ne what am I supposed to say nga I don't say anything, just weekomako ebigambo ebimu bulungi self control kubanga nga sikozesa bikuba kitegeeza nga mbeera fair nange mbeera fair ne benkolera ba client bange n'abo abakulaba bennyini. Yeah. Nina ekibuuzo kino mpulira kinsiiwa kati mugenda mu strip club ne mukwano gwo waddayoko mu strip club nga muno taliiwo? Actually nagendayo mulundi gumu nga taliiko? Ogwo gwennyini gwe wagendayo gwe gwasi? Nagendayo gumu gwammala bannalaba nga jjukira nze kati principles zange nga ndi muntu atagamba nti oba ngende ngule malaaya oba ngende I get a hole oba nga tebinkolera naye nalaba nga ebantwale it will affect me mentally to make me do things that you wouldn't have done. Yeah. Kati ejo mikwano jo the bros kati oli bro li yalinga temeseze wako olusi olusinga muva mabala ne luldayo bigatteko kafu kyogamba mubawala abo bonna be yatemesanga tewalirako musowani yemu gyeyaliramu. Nayina engombo yange obuzibu bwange nti nze sirya makombo. Olimba omanyi kyangu nnyo okuvayo n'ogamba sirya makombo naye nga yina kyo sense omuntu olya makombo. Kyangu nnyo naye kati nze kale it's according to your principles. So wanga gwe togoyinga na principles zo ng'ogamba why boyfriend girlfriend wange waba amaliriza boyfriend wange waba mmaliriza sobola okugenda newa gundi nemukola ki oba nemukwasaganya nga gwoli bawukubi left right nga gwe wotyo weeyisa naye kayinza engeri nali neeyisaamu nga neeraba kale okuba legit nga saagala nnyo ebyo bintu bya era ne girlfriend nga nze nkuba amabala naye nga ne girlfriend no. Anti kati nze nekyenneebuuzaamu emikono gye wali obeeranga nagyo mukuba ebbaala either ovudde mu ssomero oba okyali mu ssomero bakuintroducingidde mu bintu ebimu byotalabangako gwe nga gwobeera n'amaddu nga mangi wakola otya okubeera nga amaddu matono nga bw'ogambye of which nze ndaba tekisoboka kuba kimanya tulisi yandigambye jangu olozeeko. Actually principles zange olunaku lwe nagamba nti kati abidde bash to be honest awo twalinawo era bukuba wakati watukolawo obupate bungi nnyo alina akakazi ke yaleeta okuva mu bbaala emu twajja ffenna ewaka ne batusookayo ewaka nebajja ne beeyagala jjukira bo baali bakeera nnyo ate nga beeyagala naye nga bakeera nnyo okukola ki okugenda mu kibuga so nakalekawo buli bo bwali tebutera beerawo waka nga bugenda saawa 12 nga abukubirawo naye nga bubeera bushuwa bwabwe nga bukera ku makya kuvaawo kugenda wabutega alamu oba buba bumanyi kyebukola ate bubeera bumanyi bulina okuddayo byonna gye bubeera buba buti nga buyitamu kakati ako yakaleeta n'akakuba n'akalekawo ewaka n'agenda akole kati nagenda nga gentleman nkeera ku makya nkateerako gentleman nkateerako caayi nkatwalira
sukanywa chai tukola biki bikyawo ndaba firimu bwange ndaba kana tekavaawo ekitegeera naye kafirimu ke nali ndaba kaali kabakulumuko kavaayo mu wali olaba bono kaali kabakulu rated PG-18 kaali kalalamuko kaali kewaniseemuko so kati ne kavaayo eri mu kisenge ne kajja ekyakulabisaako kafirimu nga wawulira amaloboozi gabali eri agoyo omuwala n'olyoka okalaba oba wange bwalingawo nga weba mu biseera byange eby'eddembe negala woomanyi sirina kyemmanyi oyagala otegamukko ate nga volume eri walo ng'eri kawulira ne kajja mu ntebe awo ne katuula mu ntebe nange ne twenjoyinga movie laughing te namba yako nali njiina kateerako wano text are you enjoying nga mutudde mwenna nga tutudde awo era nga fala waabeera ng'olwokwogera naye direct nali ntya nnyo kateerako text nekangamba actually I'm enjoying the movie nekangamba do you watch these movies usually konze no it is today like you told her it's your first time to watch such movies nakagamba it is today kale wendabye nti it is not my first time naye kagambe nti you don't usually watch them. I don't usually just I've watched today mbw'omwoyo akulungamizza olwo olunaku nekaterako text awo nageola akasembera nebwe yowa nali fala oba wali fala oba actually wali fala nebuuza weebuuza kuba simanyi kati senga kyaliwo katikati obwala bwe bategula obwo we butyo bubeera sharp nnyo kati kasembera kati kalabika teyakakusoba sajja wange alayika koolo teyabikola bulungi masavu so we kansemberera nga kaana kanzita kisambi nga wenagambye oyagala ebisambi kansemberera ennyo nengukola ntandika nange okukawaamu mpola ekitegeeza wakomba mu sowaani y'emu sinnakumalirayo genda mu maaso nze ndyawa nti nkubisa bufaananyi kati nze awo nabuuseewo dda mu bwongo bwange ate oli eri ku next level tekyali wano kati netugenda mu kisenge kati ŋŋenda nakaswana butuzi nenkatwala mu kisenge nga omanyi shuwa nange baaba kiwedde tuwa nagambye nedda saakikola kati kino ekyatuukawo njira ŋŋenda noonya obugatto bwaffe obupiira waffe ndaba omuyayi yabumazeeyo oba ate ffe twalina buwulinzi obw'amagye waye yali akubakuba nnyo kali ng'alina obuwulinzi atulina nko waffe ali awo ali mu magye nabuwulinzi noonya obuntu ng'ate obuntu nga tolinako olabako yadde nenekumaakuma nenzija nenzija wekali nenkagamba biki nenkalimbalimba nenkagamba naye ndeka nkimale kangamba ogenda kukimala otya kagamba kolabo eyo wena kateekawo bwebuzi obufaananyi bwenyokubisa mwana kyobumanya eno pattern eri rated PG-18 gwe omuto togiraba wanje nekateekawo kati subhanallah saalyamu saakikola era nakiro obeera okikoze ate nage siya makombo ate dye yakola obadde era siiri gyeyakola era siiri obeera olidde mu sowaani yemu ne bulo gye yaliramu no kale nze nakomba fooko kale wobeera nga wamugamba akolebwa nga kirabika wali omanyi ekyokukola kitegeeza tewali amakya wali weefula bwefuzi kubeera amakya engeri omanyi bwobeera wekka odiscoveringa bingi timunaye nze nalina obuntu bwange nga bubeerayo so nenteekawo nengukola nengajjamu
awo wennyini kale kyannuma nalabanga nkamanyidde naye nga tewali kyakola awo wennyini anti naye yakkiriza naye teyakyagala ekyo kyenakola naye waba yali tayagala yandibadde agamba kyenakola yakyagala ekyo tekyalina buzibu naye nze to finish up on her it was disrespectful nange kale kyangiramu naye byonna nabiyigirawa olaba fono nedda nnyako wabiyigirawa abiyigira eyo gye tubeera trips ezo mabaala alibeera ku trips yomanyi truth or dare I dare you to do kimale mu mabeere ebintu ekitegeeza bannaye omwana wange ndowooza taligendanga ku trips ezo omwana muleke adiscovering e Uganda kubanga olaba nze mbadde ku trips ezo like those group trips ezo naye nga ebintu ebimu abantu bebagamba nti no byebibeera ku trips sibirabayo waliwo abamu abategeka nga zo ziri teziri nnyo naye waliwo we should call them professional oba kubanga mbadde ku trips ezo zebaddeko zonna zibadde zabalala ebintu nze sibiraba olayi katoto alabudde sinakutwala budde obanga ogendayo n'omuntu have ever organized one I've ever gone to a certain trip with my person back then naye ngeri olaba bintu bya bulijjo tulina abantu bakulu biki how many trips have you gone to oh I've gone to very many trips sibala nakubala kirabika kibaawo nga oba just zibaawo ezo ez'abantu nti beemanyi waffe ezaffe twagendanga tumanyi nga twemanyi ate bagano abavubuka ennaku zino mutera obeera nga mwagala ekigambo kyobulaba kyekibatwala ku trips ezo ezimu zengendako zemba ngenze kukola kasabanga abantu waliwo akasente jasebe ebimu ogendanga service provider binsanga busanzi ate abawala bambe beziramwe ba service providers era bwekiba kati mbu naawe bakwetega small body with a big hand temutandika kuimagininga bintu byemuntu asobole kulowooza kumalako kati omuwala omaliriza okukola byokola biki bro wamugambako oba tolya n'oyogera eyo bro code eba enamba mmeka gye mba mmenye sisobola tukyama kyange naawe era ngamba nti okigambire nnyo okiziikire nze ni mutolo abatolo tubeera n'olugambo bamooti bawooli kati when you're broken back you pretended like everything is normal. Everything was normal. What did I do? Nothing. Ati yali girlfriend we just yali amulaba bulabi nga era siruka ali kamere kenti yakayitamu n'akalya nga wawulira nga ali asozimukubye andes zimukubye nga akokyako kati kwekyo kyennyini abavubuka b'ennaku zino naddala mu abagenda ennyo mu mabaala here and there mwagala okulya ekigambo ate nga temulina ssente era kati kaŋŋambe nti kyekyo kati olaba kati kyendabye nze kyenalaba ate obuzibu obeera ng'olinamu kyokola oli DJ oli MC oli kiba kyangu nnyo kubanga kati togenda kuteekamu nnyo agenda kubanga ye yakwagadde dda bayirawo lwaki byokola okuta ejjinja wawa vibe okola ki tewakana golooza ffe tufuniramu bwa ekitegeeza kasita amanya nti no biki nakwetega nawe nogendayo kati gwe kyoba omanya tomutemerayoko yadde kale era ka transport kabaawo just akatwalo ekinyanya muwayo ekiwaya akasala ekinyanya era nze kinene nnyo komaawo akasala sukkawo obeera weetaaga okusabirwa essaala bagenda kukuwoowa wesukkawo abavubuka alina ekintu sinakitegeera kuba basinga tebagala kukola naye lwe balaba mu mabaala abamu babeera bagenze kwetega I don't know naye baagala okufumita ate nga tebalina ssente ate ng'eŋŋombe egamba nti atalina ssente tafumita lindazi
kiki muli ekiriwo kikino nammwe abakyala b'ennaku zino mwagala nnyo okukola ate temuba na budde bwaba boyfriend bammwe so wogendako mu kibaala naawe nofuna kuba service provider abalabika obulungi abambadde obulungi n'omutegula abamu bategula butegu nga nammwe mwambala obulungi n'ogenda n'otuula mu bbaala n'okomba kagundiko kabiyako kawayiniko n'otuulaawo n'okakomberesawo ng'omanyi waliwo ayina okujjagame hi hello oweragemu nabo we baba nyezo wasi kyenkola naye mbalaba nera nemanya nengabafunyeyo omukazi akuteekamu ssente awo mba nkolimbye kubanga sibettanira sibettanira mbagambirawo nze munaye osanga kimami nekikuteekamu ssente nekigamba oki eyo gyo MC yingira eyo babateekamu wayo ne bro wange oyo yakifunako by the way eyo bro walabika muka njagala mumulabeko yamukuleeterako wano lumu njagala mumulabeko kubanga bro yonna gy'oli weetegedde nkimanyi weetegedde omulabireko eyo kati oyo nze bange namutunira ati ng'ebirowoozo ebindi mu mutwe bingi ye bamukwanako ne bamuteekamu ensimbi bamuteekamu essente nga yamuvuga bulungi nnyo n'amutwala gy'amutwala n'akola byakola era essimu ye nga buli kaseera eba wano nga tebamumanyiira bampulira nti n'ebyo bishugamami era nange mbiwulira bibaire ebyo byammalamu ne ŋŋamba nze sobola kuba musajja ate nomumanyiira bubikuba ne kumpi bakubira ddala ne babuuzesa obugundi bwabwe obwomugundi kati mbw ebyo kasita nga akuwa kyakuwa kati mbw ebyo tobyagala kintu kyenagaana ompa kyompa naye oli mukazi nze ndi musajja era bwe kibaawo era nali awo ne ŋŋamba ne kibaawo nange nkugamba kati tumuwanyi kye tuba tukola tusayininge contract tugenda kweyagalako ebbanga ki myaka ena gibeena mumanye nti ngenda kugumira buli kimu ena wegiggwako ngukumi kati nga gwe MC bizibu ki byosanze mu mabaala nga MC enkokola ziri mu mabaala muganda naezo ziri buli wamu naye ate kisukka wange osobola okugenda awantu kale kansokere wano waliwo eno scenario oli ayinza okuyita okukola naye nga akuyise just ali awo kale ebbaala ayinamu otufo naye nga si asasula akasente nemutesa akasente nomugamba ogenda kumpa sente weki bweziti nomala okukola byonna byonna kiro nnyo omulaire nolaba nga akuleetera kati obuswazi ate okitegeera obuswazi nga naawe tosobola nze wekyantuwaga ekyo najula n'okukaaba kuba nde siri muntu muyombi siri muntu mukyabula omulaire yampa obusente naŋŋamba eddala bagenda zituteerako nga tabula kyebugenda kukola ya transport kudda akakola ki ekirala enkokola abaye balemesa bannaayo neera mu industry ebibeera obisuubira naye ate waliwo ekisukka maani kati olinayo essuubi ly'okuvaayo ku bizibu ebyo ebibeerayo olinayo essuubi ly'okuvaayo nti no kati obeere a very known and outstanding MC. Just know 16 MC is coming, man. Bwe weyita 16 olina emyaka 16 ever 16 madde manyi ebyo bibeera mu bakyala nti bebaagala ever this age kiki ekinfuula okuba owa 19 kimbuulira kale 20 kati gwe kiŋŋambe kale oba ndaba bwoti kale gwogamba ever 16 lwaki because ever might be the 16th and ever I'm 16. That's why you call yourself 16. Yeah. Nedda ŋŋamba gwe wondaba bwoti kiki ekifuula okuba owa 2020 sigambi naye nywezebwe nkola nsobola okuteeka mu myaka emito manyi lwaki kubagamba ennaku zino ekidefining ebintu ebimu omusajja biki emyaka ekyakulemesa okuyingira ebbaala sunna ekyakulemesa okugenda mu bbaala kikyagaanye n'okukula newenkola ki naye ng'olinayo essuubi ly'okubeera
subidde nnyo kubanga I do some rapping, I do MCing. I used to play football by then, but wekyantwala ne MCing even namenyeko omukono jana yange ogenda mu MC namenyeko omukono, so I was home. Asina kyenkola sina ki na vibe yange ntandika okukola MC nga ndi recoveringa mukono. Tukubireyo ka freestyle akalala tusiibula atulaba. Actually kuba nanyumiddwa nze kali akasoose buli kigambo nakikutte mu mutwe gwange kubadde nga nyumya olabika ngo Waseno. Nze ndi Waseno. Aya basi totuvuma bwakaceere. Tebuli bwakaceere naye kati nze njagalayo omuwala nga Waseno era simanyi nze ndi Waseno ate ndi die hard Waseno lwakuba yamazeemu nnyo amaanyi wano nga babakuba babajja mu bayani naye bibaawo kamunnira kubanga ye quarter final yaffe esoose in 4 years of muludde Champions League. Mulinga nze wendudde. Our viewers out there. Kati tuweeyo ka freestyle. Sayo boy 16 MC and of course ndi wano ne Sasha ngena kumukubira eno tune vaawo naye wano. Listen, njagalayo omuwala nga wagira Arsenal nga tambuza simu nga yogeza nagono, njagala mumpi simuwanvu ofono nga mufesi simulinga magulu gakono, njagala njagala veterani nga lwanye entalo nga Sasha. Entalo tuzirwanye naye si nnyingi. Olabika oli fighter. Muva wala. Nwanye entalo. Siri muva wala ndi muva kumpi naye. Entalo zo nzirwanye ze neetaaga olwana. Nze seetaaze kulwana zo nzivuddemu. Kufuna. Munnanga tulaba webali nnyo tulaba webali twagala naye nze nsinga okukwagala. Naze Sasha MC16 naye alina watulimbyemu nti Eva 16 naye isaawo kolisaawo. Yeah, my people, your boy 16 and of course si manager Gamers Boutique. Muje mutuwagireko man Gamers Paradise Clothes. Ojja tusasula okukuba obulango. Leka kalango kube bulungi nawe. Yeah man, dripping away bati Gamers Men's Clothing Store. Location is Kawempe Tula Road near Avis man. Mutunda n'ez'abakazi. Ez'abakazi kati olyo bro wange yazitunda. Kafu mizi. Kafu. Of Kafu yazitunda. Yeah man, demu tuwagireko and of course remember follow me on all social media platforms at 16MC CXTEEN and of course you can reach out at 0751 25 6907 for business ever available. Temugamba nti namba ya MC16 sagibawa yajja yogeredde bivudde mu kamwa ke nga mulowooza ali 16 mwebale tulaba. Thank you so much. Checho.